Mbalamusizaako amanyaze Judy Semugabi bakyayita era nga tukyasoma akatabo kaffe Ndikuma okulya kano nno nga kawandiikibwa omwami Solomon Ike Mpalanye. Kati tusoma ekitundu kyaffe ekyokubiri ekiyitibwa Jjajjange bw'omu. Kati mu kitundu kino ekyokubiri tusomyemu obutundu, twakasomako obutundu bubiri. Kati tugenda okusoma ekitundu ekyokubiri akatundu akokusatu. Nagenda okuva mu kisenge ng'abasajja bamutadde wansi, bamusalaasala amagulu n'emikono, ye kwe kuyima wansi n'ampita nti, bw'omu ebiwundu binnyiize n'obulumi bumpitiriddeko munnange banzise. Awo we najjuukirira okukuba enduulu, naye nali kyenje nzitakizeemu omulundi gumu. Omusajja kwe kuva eri n'antandagira ennume y'ekigwo, n'anvumbagira emimwa, n'ampacca empi ez'okumukumu. Naye oba Lugaba yategeka atya? Bwe nazza omukono gwange okumpi n'empagi n'engwikiriza akambe. Bwe nawulirira ddala nga nkanywezezza mu ngalo n'enkasimba ku kabuto akato ak'omusajja eyali antudde mu kifuba, ng'engalo ze zonna zimbikkiridde emimwa, n'enzibiriza n'enkasindika omulundi gumu mu musajja, n'esikanga ndaza ku ludda olulala olw'olubuto lwe, ebyenda ne biyiika. Omusajja yakaaba nnyo nti, woowe nfudde nnyabo. Amangu ago n'aneguka n'agwa eri, n'asambagala okutuusa lwe yakutuka n'afa. Neewuunya nnyo obuyinza n'amaanyi g'omutonzi wange, kubanga saasuubira kukola bino byonna okuwonya obulamu bwange. Omusajja yalina ebbanga okunzita nga sirina kantu konna kalumya kemukozeeko, naye teyakikola okutuusa nze lwe nayawukanya omubiri gwe n'omukka n'ensirisa obulamu bwe. Nayongera okutakiza enduulu era waayitawo akaseera katono ne balirwana ne bajja. Abo nno ate be baawonyeza ddala obulamu bwange, kuba abasajja baali bagenda okuva bati ku jjajjaawo bajje bammaze emmere. Balirwana olwatuukaawo ne baleekaana nti, kabi ki akabatuuseeko? Agasajja agali ku baze nga gamusalaasala obulere ne gafubutuka ne gaduma. Ab'omulirwano okugenda okutunula ku munnaabwe nga yakaze dda. Jjajjaawo agenda bw'atyo ezira kumwa mu kiseera eky'obuvubuka bwe. Yandekera bakitaawo nga bato, era kitaawo oyo jjajjaawo we yafiira nga kyajjaave ku mabeere. Tetwali bagagga nti baze kye baamulanga okumutta. Bwe ntyo nafumiitiriza ensonga eyamusisa n'ennema okuzuula. Bwe ntyo bwe nasigala ku bwannamwandu. Olabye munnange ensi bw'erina ebizibu ebingi. Emboozi eyo yansannyalaza nnyo omutima, era olwava ku kyoto ne ŋŋenda gye nnali nsula, era saddayo kwogera okutuusa otulo lwe twantwala. Ebiseera ebimu nateganyanga jjajja nga mmubuuza kino na kiri. Olumu nafuluma
nafuluma naye ebweru ekiro naye tuba tukomawo naye ndaba ekintu mu bbanga nga kyaka ng'omuliro era nga kidduka fuuwuuke ate amangu ago ne kibula. Natya nnyo era kinnakola kwe kuvumbagira jjajja. Naye mukazi wattu olw'okwekanga bwe yakyuka ati embugo ne zimutega okugenda okutemya n'okuzibula nga ffembi tuli ku ttaka. Jjajja mu kibuno yali asigazizzaamu amannyo Mabale Bubazi naye yagenda okuva wansi ng'abiri ku go gasigadde ku ddimwa. Jjajja yansunguwalira nnyo era n'ankubamu n'oluyi ng'alowooza nti nali muzannyisa kwe kumukuba ekigo. Naye bwe namunnyonnyola ekintu kye nalaba ekyantiisa era ekyamunkwasa n'ansaasira nnyo era n'anneetondera olw'okunkuba. Bwe namubuuza erinnya ly'ekintu kiri kye nalaba yantegeeza nti eyo ye mmunyeenye gye bayita kibunoomu. Yannyinnyonnyola nti emmunyeenye eyo tetera kulabibwa abantu bali wamu babiri oba okusingawo. Omu asooka okugiraba agenda okugiraga munne nti laba emmunyeenye ng'ebuzeewo. Jjajja oyo yali mukazi mugerengetanya nnyo mu bintu byonna bye yakolanga. Yali wa busungu nnyo kyokka nga tasooka kukalaama nga tamaze kwetegereza nsonga. Ekintu kye yabanga asazeewo okukola oba obutakola ng'akituukiriza kyabanga kizibu okumuwugula okumuggya ku bye yabanga amaliridde okukola era nga takuganya kumukozesa oba okumukkiririza ekintu kyonna nga tannakitegeera bulungi mayitire gaakyo. Bw'omu nga tayagala bintu byali ng'ebyo ebitaliiko mutwe n'amagulu. Bw'obanga tokakasa bulungi nsonga nga togimubuulira kubanga ye nga talonzalonza kukutuuza mu bigambo n'obulwa bw'obitebya. Ekitundu kyaffe ekyokubiri ekiyitibwa Jjajjange bw'omu kikomyawo. Mwebale nnyo mwebale ddala okuwolereza. Nsigadde ndi Judy Ssemugabi bakyayita. Tunaasinkana nate mu kitundu kyaffe ekyokusatu. Akuume.